njagala Nalongo Madina aveyo angambe nti tamanyi. Palani nani? Nalongo Madina, Muzeeyi Musanje, ba Dokasi, ba Chobe, ba Sarongo Segawa, oyo Triple S gwabera naye baitha oyo yenyini. Tebesa akumani. Akumani. Oyo ne bwe musanga mukulu ne bwe mugamba obugambya amanyi. Aveyo ayogere. Okumanya bayinza bakumanyi naye nga bamanyi nga kibandabirawa. Nga ku chachi wagendayo kituufu. Nagendayo kola yogera bifu. Nagendayo kola yo. Ate obutambi bwe bunajjanga nali ne kiganda ku radio. Kati kunsiba ng'olwo aleese kino kyovula luli wali oyogera ne nkugamba nti nze neewala nnyo ebigambo kumbuza emirimu gyange gye nakolanga. Kyavako oyo kiganda yaŋŋamba bw'oba oganya okuddamu okukola ebyo bye nkugambye okukola. Ngenda kukwata akatambi kano nkaweeyo nkulage ndage ensi nti obadde okola bikyamu era bajja kusiba bobe bakutte n'okutta. Nze okwesonyiwa omusaayi gw'abantu kyantwalira ebbanga ly'otamanyi. Nkugambye abantu batandikanga n'okuntya nga siina gwe mbeera naye kubanga oli agamba olaba akyamya omusaayi. Nkati okwemalako ennyonta nze nagulanga kibumba kibisi n'enkirya. Jjukira ekibumba kirimu olusaayisaayi lungi. Okiwulira? Mulimu ebintu nga byo biri ku mubiri gwange nga tebisobola kukyuka okujjako Kristo abikyusiza buki? Bukyusa. Oba n'akuwa ekisa n'okyerekereza. Onfuna bulungi? Kati ng'okugeza ekyokufuuka. Kristo yampa omubiri guno. Naye mu kubatizibwa kwange era ojja kufuna obutambi obwo naye simanyi oba omwami akyabulina naye era obujulizi gye buli eyo. Ng'era nga nzizeemu nga nfuuse ng'amannyo gano gavuddeyo. Ekintu bwe kyankanganga ekintu okuva mu bintu ebyo n'osumulukuka nti n'ogamba nti otuukiridde 100% kizibu. Kizibu ddala. N'essaawa ya leero Katonda akyankolamu omulimu. Ate gwe saba Katonda Mukama ajja kubikulira ekituuti ekyo. Kirina erinnya ekimuli. Kati ne bwe nkugamba erinnya tojja dditegeera ojja kumbuuza lyogere mu lusalagalapini. Olusagalapini. Anti ekimuli ekyo omuti ogwo by the way gw'okiraba nga kimuli naye guba muti gw'amaanyi. Baguyita ablant. Ablant. Nga bono gamba nti ya saladi bu'uman abla. Katonda yokana ogenda kunkubya. Totya wani akukuba. Siraji omwaka mulamba. Nasulanga ku njegere ssebo. Nensiba ku njegere. Kati we mwali mugenda mu kyalo. Bakujja ku njegere. Kati ate waliwo ebirungi bye yankolera. Twali tugenda kutema muti. Mission yali yakutema muti na kunona bintu. Kyenjagala omumanyi. Omwaka ogumu n'ekitundu gwe wamalayo wali ku njegere. Olumu nali ntambula. Exactly. Teyakusuzaako. Nanti nasulanga ku church mu njegere. Olaba. Naye yakuliisa. Yandiisa. Yakunywesa yakwambaza. Katonda ye yandiisa ye yanyamba yanywesa. Bannange. Bw'oba oweereza Katonda. Bannange labayo. Kankubuuze. Labayo. Sami okolera Katonda oba okolera bantu? Anize. Nze nkolera Katonda. Kati Katonda yakugamba kola kino oba kati kyogamba owo omukazi masikini n'omuwa omutwalo ogamba gwo ogumuwadde oba Katonda yakugamba ogumu. Katonda abangambye naye masikini oyo senga musanga agamba omwami oyo anti kugulumiza newerabira Katonda kukola kungumika bakyogera atya kwegulumiza sikungulumiza naye agamba omwami oyo yanyamba nampaayo omutwalo kale nange kyenjagala omumanya yankolera oyogedde ebibi ebirungi bingi ebibi ebingi bisinga ebirungi bibiche ebirungi okimanyi nti ejjiika emwe ey'omunyo etawola litatobuza nezita yakola ki kale tukitwale nti ebiseera ebyo yambeererawo kulya naye si eyali ambeererawo Katonda okiwulira si eyali ambeererawo kati woba ogamba Katonda kubanga kati kankugambe kino woba ogamba ebirungi Katonda kadhani n'ebibi
tubiteeke ku sitaani. Nedda yali amukozesa saata. Tubiteeke ku sitaani. Sitaani ye yakola kino. Neyanziza okirese bulungi. Ekitegeeza nti Kiganda sitaani yamwambalanga n'akola ebyo byalina okukola. Ky'olinga ogezaako okutangaaza abatuuliriza. Yes, Sabikege emanya gange tulina Yokaana tuli mu kugezaako kuddamu webyo feedback gye twafunye okusingira ddala ku episodes ze twakola. Episodes ze twakola ezimu abantu abamu bazitwalanga fa abalumba tetulina gwe tulumba era no chano terumba era senga nfuna omukisa gwonna ali ku side eri ewa Kiganda nangamba Sami ekinkubiza essimu nti omwana oyo tetumanyi naye byayogera biki njagala kumpa platform nja kuleeta nkutuuze wano leeta bemanyi ayogera kino ne kino ne kino ne kino leeta bemanyi taata era singa omukisa Katonda atuyamba wulira singa Katonda atuyamba n'ofuna ku Kiganda yennyini oba n'ofuna kwaba Nalongo Madiina nja muleeta yakuleeta wanga toyinza ogenda leeta administrator Yokaana ebintu nga yakajja myaka 3 ebintu byoyogera bikambwe kati nno mbyogera nebaza Katonda nti mbyogera kati nti awo wonna mu area eyo Kisenyi bonna bamanyi ate nabo bajulira era bonna otuukayo bajja kuwa obujulizi nti kituufu oyo omwana okimanyi nti awo mu Kisenyi abasinga baali bampita mutabani wa Kiganda abasinga obungi abetolodde Bishop Kiganda Bishop naawe bijeewo naawe etongamba bya Bishop gwe ngamba Kiganda awo nja kuwulira abasinga abo bonna bamanyi ndi mutabani wa Kiganda omanyi lwaki Bishop Kiganda ensonga nti nabeera n'omusajja oyo mumanyi era mutegeera era ensonga lwaki bwe njogerako tweyanziza mpozi ng'alokose eggulu ani oyo Kiganda bw'aba alokose eggulu awo nja kukkiriza nti munnanga ayatudde obulokozi naye bw'aba tannaba kulokoka ng'akyali mu kalica eri enkadde gye mumanyiddemu taata abantu bali bubi nnyo kyobula Bayibuli ega abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya singa babadde bamanyi omusajja oyo kyali batono nnyo abandi badde mu kkanisa nga bw'olaba omusawo Muganda oyingira mu ssabo ng'okimanyi ngenze kuloga ontegedde taata nga njagala oleete Nalongo Madiina atuule awo ntuule wano oba leeta nkimanyi Kiganda atuwulira ku media era babasajja be kagurupu kaba abefuula abamulwanirirako babiwulira njagala babimutwalire nze njogedde bampita Siraaji naye Katonda yampa erinnya kati nze Yokaana katawala nze nkuddemu teyayokya muti gwange talina kye yakola wabula n'alimba abantu ekyo ekyoko ky'omuti nakugambye kyeteekemu ne tulimba abantu walimu nalimu nze mu lukwe ate ebiseera ebyo nali muto era walwagiranga nali muto anti oli eyali ankulira anti kati gamba nze yali ankulira jukira ye agamba yali mukulu yali pastor Mulamba ebiseera ebyo yali pastor naye nze sinaba kufuuka wadde ki naye obutambi obwo bw'oyogerako bwe weekwasa bwe weegira ennyo nti buli luddawa genda mu comment waliwo yagambye akyabwina yabugulakoko waliwo yatugambye mu comment wano nti ye yabuulirako eŋŋandi ewa Kiganda era abwina Kiganda tomuli bulungi sijjukira musajja kyo erinnya ndyerabiddemu awo naye yatugambye abwina obutambi mwe buli mu bantu tilwakuba ebiseera ebyo zaali teepu kati abaana ebanajjayo bwino kingo nga bwino gwe balina mulala nnyo ku gwotugamba onaddawa bwino ki gwe bagenda oleeta bagambye oli mubbi kyekisookera ddala simanyi kyewabba kati nno bwe mba ndi mubbi naye pasita ye muki oyinza okuba ekyakujja ku kyaki eyo bwali mubbi naye era yandinsabidde n'enkyuka nsuubira ekkanisa y'aboonoonyi Kristo teyagira batuukirivu Kristo teyagira batuukirivu okimanyi nti bangi abajja mu kkanisa nga ababbi ne balokoka
okimanyi bangi bajja mu kanisa nga basezi ne balokoka? Okimanyi nti bangi bajja mu kanisa nga bamalaya ne bakyuka? Naye bakyuka batya? Gwe enkwata gy'okuttemu omubbi ono asobole okukyuka, kyekikuweesa? Kati ate omubbi bw'anajja mu kanisa yo n'asigala ng'akyali mubbi, ekitegeeza ssebo osumba ababbi bokka. Okiwulira? Onfuna pointi yange? Ayogedde nti ndi mubbi, naye bwe nagenda ewa Kiganda nga saayambibwa. Oba okiraba? Si walana, si yomba, wabula ngezaako okutangaaza. Naye omulinako ekiruyi. Ngezaako okutangaaza abantu nti omusajja mukyamu. Wakoma ddi okwogera ne Bishop? Ate njogere mugambe kyokuva lwe navaayo. Twesisinkana mu kkubo avuga bibye nvuga byange. Ne bwansanga era amanyi nti oyo ye Siraaje, yali Siraaje, nze mumanyi oyo ye Kiganda. Full stop, tewali kirala, tewali mboozi ndala. Okolera? Nkolera, tewali gwe nkolera, nze nkolera Katonda. Kyovula nti newendi nze kasita nkuzuulako ekikyamu Sami nkubuulira. Kubanga bwe nava mu nnyanja sikyalina wakudda, kubanga tolina kyogenda kuŋŋamba. Kati oyagala nsirike, olwo Katonda lwaki yanzijayo? Oyagala nsirike ssebo? Kati ate bwe neesirika, abantu bano bazibu. Bwe noosirika nga bagamba nti Kiganda amuwadde ssente asirike. Okiwulira? Kiganda amuwadde ssente akole ki? Tewali muntu nze gwe nkolera. Wabula kino kyekiseera nagambye okuva 2:5. Mbadde nasirika era tewali amanyi na wendi. Kyobulaba abo beewuunya, abo bakajja buzzi. Bawulira byenzijayo bwino. Beewuunya tebabimanyi na bimanya. Okiwulira? Oyinza okusanga yakajja ku kyaki myaka 6. Naye kati balamu okuva 2:5 leero 2:20 emeka. Okiwulira? Bwino gwendeeta. Mweri kyekiri kyenkugambye mpozi yalokose bw'aba tannalokoka. Era batuwe bwino nga Pasita Kiganda alokoka. Naye simanyi gwe olokokera ng'olina abakazi 2. Tuveewaawo. Tuveewa ate Yokaana. Tugenda mu maaso. Nze njogera ku oyo era gwe mmanyi gwe simwesibako bwesibi. Kati Yokaana singa Richard kwali bannange yanditujulidde yatuvuga mu mmotoka eyo prayer donke n'atutwala. Ya bbulu eyo double cabin. Kale ku YouTube wano omukyala yagambye thanks for the show Mr. Sami and for bringing Mr. Yokaana again, but I don't agree with what he said, that whenever you see a church with flowers on a pulpit, that church is false. There are many pastors out there who are standing right with God. Mukama alina akasanvu ke. Yabadde ategeeza nti takkaanya naawe yiyo lyani ono ye Mukisa Violet. Takkaanya naawe ku nsonga y'okugamba nti buli abalina ebimuli ku kituuti basitaani. Nedda. Waliwo abasumba abali ku kituufu naye ng'ebimuli yafuna bufunyi bimuli bye adizayininga akatuuti ke kabe kalungi. Mutuufu nnyo. Si nti buli alina ekimuli ku kituuti nti mukyamu. Yes, ako tukatereezezza. Kati ngenda mutereezaamu bwenti. Naye abasumba abamu babiteekawo ebimuli ebyo lwa nsonga. So nti buli kanisa gy'olabamu ebimuli nti ya sitaani. Ekyo mukikwate bulungi. Nze nkugamba kyemmanyi ekimuli ekyo. Ate gwe saba Katonda Mukama ajja kubikulira ekituuti ekyo. Kirina erinnya ekimuli. Kati nebo nenkugamba erinnya tojja dditegeera, ojja kumbuuza lyogere mu lusalagalapini. Olusagalapini. Anti ekimuli ekyo omuti ogwo by the way gw'okiraba nga kimuli naye guba muti gw'amaanyi. Baguyita ablant. Nga bono ogamba nti ya saladi buuman abla. Katonda Yokaana ogenda kunkubya. Totya bani akukuba. Kiriza Kristo abra. Oyinza ogamba abra naye kiri abra. Kyekimuli ekyo. Si nti buli alina ekimuli ku kituuti nti kubanga kati abantu abajja kuddayo batandika okulaba amakanisa gaabwe ebimuli byabwe. Agambe nti noono Yokaana yamwogeddeko nedda.
ekimuli ekyo kyoyogeddeko ye point baba bakirina kifaana kitya sina bwe nyiza kikulaga sina bwe nyiza kinyonyola naye ebiseera ebisinga pasito ono bw'aba alinya ku kituuti ekimuli ekyo aba akyagala nnyo ekimuli ekyo akikwatako ekimuli ekyo katugeze bubayita mu kasengako okweyawula ekimuli ekyo agezaako okukola ki kubanga kyekimuleetera kiyamba ki ekimuli kino kiwa maanyi ki kiyamba kukulagulako ebituufu wenzija oli n'alagula n'akugamba kiki kye nakunyonyola nti otuuka ewa pasita n'akugamba nti olaba jjukira makyaki gano bw'oyingiramu balina akantu ke bakozesa bakugamba olokose tuwa amannya go ne gy'obeera oyita n'omulimu gw'okola ebikukwatako nti bw'oba ofunye obuzibu tusobole okwanguyirwa okukuyamba naye bantu bangi nnyo abali ku kyaki okwo ng'abasumba tebabayambye naye nga bawandiika bantu bangi nnyo ng'abasumba babagobaganyiza ku makanisa ago bantu bangi abali awo bagamba nti nze musumba nakugambye n'oleeta oyo madamu Saidaati yayinza okunyonyola ku engeri Kiganda yamugobamu engeri gye yavaako awo ku kyaki bw'oleeta oyo Dani bisoboka ayinza okunyonyola engeri gye yavaako awo bw'oleeta ba muyizi musumba muyizi ye yali akulira okusoma Bible study akawungeezi oli omusajja yali asoma takyaliyo Mukama yamusitula n'akola ekkanisa eyi ate n'amusitukiramu omwana gw'olabirira kati ate amuyita nabbi wa bulimba omwana gwe wazaala muyizi nawereka Kiganda ayita muyizi nabbi wa bulimba Kiganda ayita muyizi nti nabbi waki era wakutegeera teyali kugundi ku focus era kwe yakulira gwe ko twabeeranga naye yokera muyizi namuuliranga ku oyo muyizi naye kati akyasobola olinnyawo Kingdom FM yamanyi naye akyasobola olinnyawo kati bw'omuleeta oyo n'omubuuzako akugizibwe siraaje gyasobola okukuwa ebinkwatako naye va ku bano bammwe baba batammanyi kati ekimuli kikola ekyo ekimuli bw'ojja bwe bamala okuwandiika kati ye pasita atwala akaseera n'addayokko n'agamba ono ye Shamimu Saani yavaawa n'aleeta ekimuli kye wano n'akiteeka jjukira abantu bano baagala nnyo abasumba baabwe kati ng'amukubira essimu nga kimulaga nti yalina muganda wali Canada yamusindikira $3,000,000 ku akawunti ye kimuli kye kimulaze n'akuyita yes mumpitire sister Gundi oba brother Gundi tiwategedde nti Mukama ayagala omuweereze Mukama ayagala muweereze Mukama ndaze ayagala omuweereze n'alyoka akugamba nti wategedde Mukama byandaze mbadde mu kusaba kwa wiiki namba nga nsiiba Mukama ndaze oyina $3,000,000 waziweebwa muganda okuva e Canada yazikuwa lwakuna oluwedde agambye zireete zikole omulimu gwa Mukama okiwulira ng'ositula ssente ng'okola ki ng'owaayo ogenda okuddayo bannaye musumba Mukama nga talina kyanga Mukama ayagala omuweereze beera awo ku kyaki kyovula abavubuka n'abawalajja badyakidde awo ku makanisa ng'abasumba tebabavaako ekivaamu ng'amuwabwa Asha nga kivaamu ng'amuteeka ku mukwaya liida okiwulira naye nga kyekimuli kyekikoze eki ogenda okulaba omusumba ng'alina babodegaadi bakkanyama be bamukola ki naye Bayibuli ekugamba bw'atakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere nze seetaaga bakanyama kunkuuma nga ndina Katonda naye ate era tolowooza nti obaako levo gy'otuuseeko olwo Katonda wange mbamwisiza abalabo olumu oba okoze bangi abalabe mba nkoze bangi okufuna ka security nze neerwanirira okufuna ka security wakamusango security yaffe yonna tulina okwesiga Katonda yatulwanirira olaba Katonda akuwa omukka n'ossa nga tomanyi gye guva katosobola mwesiga kukuuma tuveeyo eyo naye oyo ye musumba gwe njogeddeko mukadde wange mwebe ddayo onoonyereze bulungi yenze akugizibwe siraaji eyavaayo eyo ku focus navaayo ono yagambye ye Shadrach Sulaiman Shadrach Sulaiman naye wano ndaba agamba mudafini anyway
email yo iraga Shadrack kuki nyagamba Mudafin nze ekibuzo kyange Yokana yagamba eyo gye yali bakozesanga ennimi bbiri ate gye yakulira Oluganda n'Olutooro yaziyiga ddi. Okay, ennimi twakozesanga bbiri naye waliwo kye tuyita okumanya experience. Kiringa kati okubeera wano ng'omanyi Olufrench naye nga tolwogera. Kati Oluganda waluyiga otya? Oluganda naluyiga ntya? Anti nakunyonyodde ensi ey'omukaaga gye nalimu nali nsobola okufuuka kyonna kye njagala. Ekitegeeza nali nsobola okwogera buli lulimi lwonna lwe njagala. So ebyo ebintu bye bimu ebyansigala mu mubiri. Nakunyonyola mu nsi ey'omukaaga bw'ogituukamu mulimu ekintu Sami ne bw'onoosaba emirundi 8 mpaka mpozi nga Yesu amaze okukinzijjako. Onfuna bulungi? Kati ekintu eky'okutandika okulya emmere nze okwesonyiwa omusaayi gw'abantu kyantwalira ebbanga ly'otamanyi. Nkugambye abantu batandikanga n'okuntya nga siina gwe mbeera naye kubanga oli agamba olaba akyanywa omusaayi. Nkati okuwemmalako ennyonta nze nagulanga kibumba kibisi n'enkirya. Jjukira ekibumba kirimu olusaayisaayi lungi. Okiwulira? Mulimu ebintu nga byo biri ku mubiri gwange nga tebisobola kukyuka okuggyako Kristo abikyusiza buki? Mukyusa. Oba n'akuwa ekisa n'okyerekereza. Onfuna bulungi? Yes. Kati ng'okugeza ekyokufuuka. Kristo yampa omubiri guno. Naye mu kubatizibwa kwange era ojja kufuna obutambi obwo naye simanyi oba omwami akyabulina naye era obujulizi gye buli eyo. Ng'era nga nzizeemu nga nfuuse ng'amannyo gano gavuddeyo. Ekintu bwe kyankanganga ekintu okuva mu bintu ebyo n'osumulukuka nti n'ogamba nti otuukiridde 100% kizibu. Kizibu ddala. N'essaawa ya leero Katonda akyankolamu omulimu. Onfuna? So nti mulimu ebintu ebimu kyabuuziza eky'olulimi naluyiga ntya nti ku level gye nali ntuuseeko nali nsobola okwogera ennimi zonna kubanga nali mu kifo imagine nali nga musambwa gwennyini. Lwakuba ekigambo omusambwa kyanjawulo. Omuntu bw'awulira omusambwa bamanye gino nti gino emisambwa egyefuula abakyala egyefuula ki. Naye ekigambo omusambwa kinene. Oba omuntu osobola okimugirayo obulungi naye oba osobola okufuuka buli kintu kyonna. Sami ekintu kyonna ky'olaba kuno ku nsi ky'olowoozaako nti bw'oba otuuse mu leve ey'omukaaga oba osobola okifuuka. So wafuuka olulimi waluyiga okusinziira ku nfuuka gye nafuuka ne ku level gye nalimu. Naye nze olulimi lwange lwensinga okutegeera Luwarabu na Luswagala pini. Nsobola okwogera naawe mu Luwarabu okusinga nga bwe njogera naawe mu Luganda. Nsobola okunyumya naawe emboozi oba nkugambe ntya mu Luswagala pini okusinga nga bwe nyumya naawe mu Luganda. Kino nakyo kisabusa Katonda okukimpa buki? Kisa kyobula nti nakugamba nti bwe ndiba nzijja mu kujja naliyo nga nsirise emyaka egyo gyonna Katonda kino kyekiseera kyaleese njogere bino bye nnina okwogera. Osinza okusanga mu bantu 10 mu bantu 20 waliyo gwe bigenda okuyamba. Nze leero nyinza okuba nga njogera ku Kiganda naye nga yabiwulira mwebe tagenda kusumulukuka naye waliyo ayandibadde ayingira mu kitimba ekyo ekya Kiganda ate ne kimuyamba. Olwaleero nyinza okuba njogera ku bintu bye njogerako nga tebiina gwe biyamba kubaliwo. Naye mu myaka 10 n'eki oli wagenda okugjayo akatambi ako agambe ono yayogera ku kino ono yayogera ku kino. Golo yaffe naddala golo yange abantu bategeere Katonda ow'amazima. Soogera bino nti neenyumiriza biki bye nakola wabula njogera bino okulaga abantu nti Katonda alina amaanyi. Olaba yasobola okunzijayo egyo yanzija kati ate gwe alina ekizibu kya renti. Olaba yasobola okunzijayo wansi mu ntaana mu kutulya nankyusa kati nsobola okulya emmere nsobola okutuulako mu bantu nsobola okunyumya nawo muntu nsobola okusigala mu mbeera gye ndimu nsobola okutambula ne neebaka. Kati ate gwe kizibu ki ky'osobola okuleeta gy'ali n'atakijjaawo.
goal eriwo abantu bategeere Katonda ow'amazima. Ekigendererwa kyaffe si kugaa nti tuvumirira abantu. Nze sirina pasita yenna gwenza kubanga simumanyi, wabula njogera ku oyo gwe mmanyi. Era naye akimanyi mu mutima gwe nti gwe njogerako bye njogerako abimanyi. N'abo abakadde ab'ekkanisa abaliwo mu biseera ebyo bamanyi kye njogerako bakimanyi. Wadde bagenda kwebuzaabuza oba boogere kyo oba boogere ki kati nga bano bowulira abavuma abakola ki, naye kye njogerako point eri nti bo baba bagimanyi. Okiwulira? Kati kyekyo Mukama kyatwagaza. Singa oyo omusajja avaayo n'ayogera naga nti bannange, ebintu bino byaliwo mu biseera biri nga sinnanyiikira mu bulokole, nga sinnategeera Katonda. Sajja naye yali mulokole. Anti Bayibuli gatuli balabira ku bibala byabwe. Sajja yali mulokole. Naye kati bibala ki ebyo bw'oba olatunuulira kibala kyekyo? Yali mulokole. Ekibala ky'obugumiikiriza teyakitwala taata. Okiwulira ssebo? Gwe ne bw'omutuukako n'okola naye interview ajja kukubuulira. Ayinza okwebalama kubanga ku kamera ati okola, naye kye mmanyi asobola obyogera face to face. Nze nkuwadde abantu abasobola okukola ki? Njagala Nalongo Madiina aveeyo angambe nti tammanyi. Palani nani? Nalongo Madiina, Muzeeyi Musanje, ba Dokasi, ba Chobe, ba Saalongo Segawa, oyo Triple S gwabeera naye baitha oyo yennyini. Triple S akumanyi. Akumanyi. Oyo ne bwe musanga mukulu ne bwe mugamba obugambi amanyi. Aveeyo ayogere. Okumanya bayinza oba bakumanyi naye nga bamanyi nga kibandabirawa. Nga ku chachi wagendayo kituufu. Nagendayo kola yogera bifu. Nagendayo kola yo. Ate obutambi bwe bunajjanga nali ne Kiganda ku radio. Awe wali Kanaluzaala. Yensonga lwaki njulira bino, lwaki njoga kubanga nali naye ku radio. Abo nga ba Triple S nga tebanaba nagenda ku radio ku mpeo nga tebalina kye babimanyiiko. Yakujja mpozi gwe yagendayo. Okitegedde? Kati byenjogera mbikakasa ate mbimanyi njogera ku ekyo kye nalaba. Soogera ku kyesaakola ki? Kyesaalaba sijja kikugamba. Nze sisobola kuvaayo ne nkugamba wadde Kiganda simwaga ne nkugamba nti Kiganda ali ebisiyaga. Kubanga simulaba nga sibimanyi. Kituufu. Okitegedde? Naye njogera ku kiri kye mmanyi kye yakola ku nze. Njogera ku kiri nti yalemererwa okwokya amayembe gange, yalemererwa okunnyamba, yalemererwa. Oli wayogera ku kantu k'okusiba. Ate kati bakusiba batya? Kati kunsiba ng'olwo aleese kino kyovula luli wali oyogera ne nkugamba nti nze neewala nnyo ebigambo okumbuuza emirimu gyange gye nakolanga. Kyavako oyo Kiganda yaŋŋamba bw'oba oganya okuddamu okukola ebyo bye nkugambye okukola. Ngenda kukwata akatambi kano nkaweeyo nkulage ndage ensi nti obadde okola bikyamu era bajja kusiba bwe bakutte n'okutta. Katambi ki ke wakola? Waliwo obutambi bwe twakolanga. Ku radio? Si ku radio. Eri wansi ku mirimu gye twakuzimu ku mission ze twakolanga. So mwina zi mission ze mwakola? Ze twakolanga nga nkyali eri wansi nga nkyaweereza sitaani. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.